nasiima neyanza nali nninda olunaku oluli kugamba ebigambo mu bantu nti ndi musiimu mu buli kimu ky'okoze mu bulamu bwange. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ne Muzeeyi Lutaaya gy'ali mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne Muzeeyi Mayinja weebale nnyo, weebalire ddala. Nzizaako mikwano gyange gye ntambudde nagyo, Maama Sarah Nakaayi weebale nnyo, weebalire ddala munnange. Buli kiseera oli mabega wange ku bwongo bwange, tugenda kuyitawo, tugenda kikola. Asaba oyo akubira ku mwenda muka tusabe, sooka tusabe. Munnange ndi musiimu, weebale nnyo, weebalire ddala. Sheeno bwe nagiteekayo yayimuka n'agamba buli kimu kigenda kutambula bulungi. Weebale nnyo, weebalire ddala. Mwebale nnyo. Muleze Maureen. Story gye ngenda okunyumya story yange naye story mwe muli. Siina wenkyuka n'entunula eno nga temuliimu, tewaliiwo. We muli buli wamu. Siina gwe saddukirako nga bigaanye nangoba. Nze nnina omufaliso gwe nasooka okusulako nga ssente za Muzeeyi Mayinja. Nina eddoboozi lye nasooka okuyimba eddungi nga Mwami Lutaaya. Nina ebirungi byenfunye mu nsi nga Mwami Isaaki. Tewali story weetoloolera nga temuliimu. Mwebale nnyo, Katonda yeebale bakozesa mu bulamu bwange. Mwebalire ddala. Ntambudde ne Muzeeyi Mayinja nga ojja n'omubuulira n'ekino kibeera bwe kiti taakulaba oti n'otambulira ku ekyo. N'ogende wa Muzeeyi Ssemakula oba onoye mugambe ekisimanyi. Kubanga n'ennyimba ezasooka mu studio yanzija baali bazanya emizannyo ku Bati Valley. N'angamba olina oluyimba encakeera tulutwale mu Dream Studio. Mbafulumye. Waliwo n'omuvubuka omulala yali akuba ngoma, Shabani. N'agamba mbafulumye. Kati Shabani yajja gye ndi n'angamba nti lwaki atubogoledde ng'ayogera? Nze byo saabiwulira, nawulira kigambo mbafulumye, era bwe yakyogera ekyo nalabirawo nga ndi sita awo wennyini. Enkeera namukeera ne tugenda naye ku Dream Studio. N'asiibawo naye nga wasiibirawo tannaba kubawo amaanyi n'akatono. N'asiibawo n'ateekawo omwoyo ennyimba zimikisingibwe, n'ateekako n'okundakirira gende wagundi ku ssaawa bwe ziti, twala ku radio ku ssaawa bwe ziti, bw'otuukawo fukamira babuuze bulungi, teekayo ennyimba. N'agezaako zigoberera n'ekisho yange eyasooka Muzeeyi Isaaki eyagikola. Kama bazze kulama olinaatumi nabo bawa omukisa. Era tusabye olunaku olwo lubeere lwa njawulo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.